Mukama yeebazibwe, Yesu yeebazibwe omulungi. Ab'emikwano nziza okuba nga nziramu ebirooto bimwatadde mu comment section. Nze Brother Steven Olumagita Chosen Generation. Mukama twagala okwebaza olwakadde kano k'otuwadde okuba nga nziramu ebirooto by'abaana bo, koola omwoyo mutukuvu, omwoyo w'amagezi, kumanya n'okutegeera, omwoyo okubikkulirwa. Jangu kuba babikkula ebirooto bino mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Amiina ddala. Tandike naani ono bannange? Sharon agamba atya? Praise God Brother Steven. Nze naloota nga nyambala nika ya white naye nga eriko ekituli in front. Help me please, what does it mean? Mukama Katonda, empale ya white nika naye ate erimu ekituli mu maaso, kakati oba oyambalira ki? Mukama yeebazibwe. Empale erimu ekituli mu maaso, awo oba oyambala yaki? Omugaso gwayo kugenda kubeera guliwa nga mu maaso waliyo ekituli? Mukama Katonda, ebirooto bisesa. Anyway, okwambala nika eya white naye ng'eriko ekituli, kitegeeza nti empale eno tekola, teri functional. Mukwano gwange, Mukama baakulaga nti office eyo mubeera empale eyo, mukwano gwange, waliwo obusibe, wakyaliwo obusibe, wakyaliwo oluggi lwonna omulaba esitaani lwayitamu mu office eyo. Yesu otambulira mu butuukirivu n'obutukuvu, toyenda, teweyonoonyeseza yino empale ya white n'ekino ekituli kyolaba, mukwano gwange, manya nti wakyaliwo obusibe, wakyaliwo oluggi oluggule ku office eyo, omulaba esitaani lwasobola okuyitamu, kawula so oyita mu ssaawa yonna, kubanga kituufu kiri nti office yandibadde mbikkeko naye ate erimu ekituli. Kitegeeza nti waliwo access, esobola okuba nga accessingibwa. So mukwano gwange, saba Katonda akubikkulira, akulage oluggi kyoluggule oba nga tolina kyolaba, bakipo babuli kutambulirako oluusi endagaano, bw'oba nga okyalina ebirowoozo byaba X naki byonna, mukwano gwange ddiringa nabyo nga bukyali. Ngenda bakola vidiyo maaso awo mu nnaku ntono nnyo okuloota ba X bammwe, amakulu gaakyo kyonna, ejja beddibwako ndowooza okuloota ng'ovuga emmotoka. Vidiyo ezo nange ndazifulumya mu nnaku ntono nnyo maaso, muzirindiire, zigenda kuba zijja, mu ebyokuyiga bingi. Mukama yeebazibwe nnyo. So mukwano gwange, empale eno gisabire Mukama Katonda atungebwawo oba akuwemu empya enjeru nga teriiko bbala, teriiko kituli kyonna, oba ne mmese eyagiridde, naye nga tebaleka ekintu kyonna ne kituleeta mu Yesu, ebintu byonna tebiba birungi. Buli kyeva egamba nti singa byonna byali birungi, Yesu yajjira ki? Yandituleseeyo. So tujja ffenna, kanisa ddwaliro, ffenna tujja n'obusibe bwaffe, Yesu yatusumulula. Ekirungi empale yabadde njeru, so ekituli Yesu anaakitunga, Yesu ajja kitunga, tebeerabika ekintu kyonna. Nibamisaani Ani, endowooza Irene Ani agamba atya? Praise God Brother Steven. Naloose nga nsesema ebintu ebikyafu nga biwunya nnyo, naye nabadde ne famire yange, kuwe omukisa. Nze Irene Ani, weebale kuweereza era njize bingi nga mpuliriza ebirooto by'otuvuunulira. Mukama nabakuwa omukisa ogw'amaanyi. Nzikiriza nti buli muntu yenna awuliriza ebirooto wano oweebwa omukisa kweno kyano, notonda ati oba oyiga ebirooto naye atoyigirako n'ebintu ebirala bingi. Mukama yeebazibwe. Gwe kennyini ogenda kufuuka omukisa eri abantu abalala, ku kanisa ogenda kuyamba abantu okuba nga obavuunulirako ebirooto, Mukama agenda kukozesa. Kano oba nga oli mpya ku channel eno, tuba tuddamu ebirooto ngera bw'olaba. Subscribing okoone kade, bw'onaakikola ekyo ojja bafuna notification buli wemba nga ntaddeyo vidiyo. Okalayike bannange kintu kikulu nnyo, ndaba bangi abalaba naye bulayike buba butono bannange. Simanyi oba temwagala waka gwe tukola. Njabasaba bannange, buli lwolaba vidiyo yaffe wonna ky'oba osookerako ddala kwe kuba kalayiki nga tonaba nakuwuliriza, ne Mukama nakuwa omukisa. Teeka mu budde bungi okola vidiyo, gwetaaga just kirikemu bweti. Bw'oba okyalinze nakyo kiba kirungi nnyo eri abantu abalina ne baba nga bayiga, ofuna omukisa okutegeera ebirooto byabwe. Ffenna ntuyambe wamu nga baana ba Katonda. Nawe sitaffe yaloose ebintu byasesema nga bikyafu naye nga biwunya nnyo. Abuuza ekirooto kino kitegeeza ki? Okuloota ng'osesema kiba kirooto kya kusumululwa. Mukama Katonda baakusumulula mukwano gwange, wabeerawo ebeera munda bukaba byakusumululamu. Sometimes gayinza oba amalogo nga gayita mu mmere, oluusi abamu baba basabira ne basesema mu buliwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Mukama Katonda abalina byakusumululamu, and most of the times obanga obadde mu kusaba n'okusiba n'ota ng'osesema, manya mukwano gwange Mukama Katonda baakusumulula.
sometimes Mukama Katonda ayinza okuwa ekirooto kino naye ng'akulaga nti weetaaga kuba ng'osumulula mukwano gwange, weetaaga kuba ng'oyita mu deliverance. Obadde tolina ky'osabidde, ote ekirooto kino mukwano gwe kibanga ekyobunnabbi okulaga nti mukwano gwe weetaaga okuba ng'osumululwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So kusesema kuba kusumululwa mukwano gwange. Kale akuwa omukisa Sister Anne. Harriet Susan, Brother Steven, naloota nga ngula olweyo olutono ne nduteeka ndowooza ne nduleka ne ngulamu olunene lwa 2,000. Mukama yeebazibwe nnyo. Naluleka nagulamu olunene lwa 2,000. Obadde ogula olweyo nga lutono noluleka nogulamu olunene lwa 2,000. Nawo 2,000 zino ssente zino nabagamba muzegendeeze nnyo mu birooto. 2,000 zikiikirira amagenda, omulembe gwe mulamba nga bwe tuli mu kyasa kye2,000. Kasente kano kali soko muli mu birooto mukeegendereza. Bw'oba oloota bakuwa kakadde, bakuwa kali mu bituli, so kudda n'okebera vidiyo yaffe okuloota ssente. Kitegeeza ki by Brother Steven, bino byonna nabyogera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Naye nga bw'oba nga obadde ogula olweyo nga lutono n'oluleka n'ogula olunene olw'2,000, Mukama Katonda bagamba weetaaga okuba nga weeyongerayo. Olweyo lukiikirira kwegayirira, kubanga lwera kasasiro. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati bw'olaba ng'obadde ogula lutono n'oluleka n'ogula lwa 2,000 n'ogula olunene, Mukama Katonda bayagala obe nga weeyongerako mu budde bw'obadde omala mu kwegayirira. Weetaaga okuba nga weeyongerako kubanga oyongeramu ddala obudde n'okwongera okwefasayizinga okwegayirira in this season. Mukama kyakwagaza. So ekyokukola kuba nga oyongeramu amaanyi mu kwegayirira n'okwongeramu ddala obudde. Awaze ziwerako ddala ku nsonga eno mukwano gwange. Wano bamise Varsity Praise. Agamba praise the Lord. What does it mean to dream when you having 3 perfumes and they stole one from you? Mukama yeebazibwe nnyo. Sister Afono wabikoze agambye yaloose nga alina perfumes 3 ne babbako emu. Kitegeeza ki? Perfume ekiikirira ki? Yamujjukira bulungi nnyo omukyali yasiga Yesu perfume, n'amusimula n'enviiri ze. Mukazi yali malaya baali bamuyita Mary. Mukama yeebazibwe nnyo. Mary yali mu ku baganda ba Laazaalo Yesu gwe yazuukiza, nga ne muganda omulala bamuyita Martha. Abakyala bano Yesu yali abaagala nnyo ne Laazaalo yali amwagala nnyo. Mary yali mukazi, yali malaaya, ne ssebo Yesu yamwagala. Mukama yeebazibwe nnyo. Perfume ekiikirira ki? Perfume ekiikirira favor, ekiikirira kyekirala glory, kiikirira ekitiibwa, ekiikirira perfume nnungi nnyo. Kati mukwano gwange olota nga bakubbyeko perfume, nga waliwo akubbyeko, manya nti waliwo omulabe sitaani kyakubbyeko. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Waliwo fevayo sitaani gyakubbyeko, waliwo sitaani kyakututteko, kyenjagala okugamba. Naye nga omanyi Katonda ateekako ekisa kye, ateekako fevaye, osobola okuyingira buyingizi wantu just n'owangula lwakubanga wooli nga Esther. Esther yaliko amafuta, yaliko feva, yali muwala mulungi nnyo, yali muwala teyonoonesa, yali atambula mu butuukirivu n'obutukuvu, yali mbeerera, naye ate yaliko feva ya Katonda. Kuba baleeta abawala embeerera bonna baali balina qualifications ezimu, naye nga ye aliko ekisa ekyenjawulo, aliko feva ya Katonda. Naffe bwetyo bwe tuwangula abaana ba Katonda. Kati mukwano gwange olaba nga feva yo bagikuggyeeko, manya nti mukwano gwange tebiba birungi. Weetaaga Mukama Katonda buli kisa kyonna kyakutaddeko kubanga kwekiri ku bulamu bwo, kubanga ekyo ekigenda okuyisaawo. Kati waliwo omulabe sitaani kyaba akubbyeko. You have to hold what you have. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yesu atugamba hold what you have so that no one takes away your crown. Guleereme kutwalibwa. So kati mukwano gwange olina okulumba enkambi y'omubi, omuggyeko ebyo byonna bye yanyaga. Godwin agamba ndoota nga nazaalisa omulokole ewange ngazze. Okay. Aloota nga azaalisa omulokole, omu ku balokole ewuwe ngazze. Godwin azaalisa omu ku balokole ewuwe ngazze. Okuzaalisa omuntu nabagamba nti bw'oba oloota ng'ozaala, Mukama Katonda aba alina ky'abagenda okuzaala mu ggwe. Omuluusi omubi sitaani aba agenda okuba nga alina ky'agenda okuzaala. Si buli kuzaala kwonna nti kuba kulungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Oyinza oba genda okuzaala, ogenda kuzaala kibi.
muwulira bagamba nti bazaala oluuzi simanyi oli yazadde ttimba simanyi oli yazadde ki ebintu ebikwano bya ddala nti bazaalira ddala ebintu ebitategeerekeka yazaala omusota ne weebuuza omuntu n'omuntu bazaala batya omusota babanga si sitaani yabiyingiddemu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So bw'oloota ng'olina omulokole gw'ozaalisa Mukama Katonda aba akulaga nti waliwo omuntu gw'olina okuba ng'oyambako okubaako ky'azaala. Mukama ky'agenda okuzaala mu muntu oyo. Omanyi Katonda aba akola mu nsi eno akolagana n'abantu. Mukama aba ayagala okukuyamba, Katonda yakuyamba naye akusindikira abantu oba omuntu. N'omuntu oyo sometimes ayinza obutamanya ye kyaliko, yayinza okuba nga alowooza akwatiddwako kumbe Mukama Katonda yamukutteko okusobola okuba nga akuyamba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So okuloota ng'ozaalisa omuntu Mukama Katonda aba akulaga nti waliwo omuntu gw'olina okuba ng'okwatako. Oluusi nawe ojja kulaba mu bulamu bwo ng'aliwo omuntu oba oluusi eyazze mu bulamu bwo nga weebuuza lwaki nina okuyamba omuntu ono. Mukama yeebazibwe. Oluusi Mukama agenda kumuleeta tomugoba nga lwaki nina okuyamba omuntu oluusi embeera gy'alimu si nnungi ng'olina okuyimirira naye naye ng'oyo Mukama Katonda agenda kuba nga amuggyamu eggwanga ery'amaanyi oba alina ky'agenda okuba nga amuzaalamu eky'obwakatonda. So buno buweereza bulamba mukwano gwange. Ono bamuyise Nabukonde Rukia. Okay. Praise God, brother. What does it mean to dream when you're given MTC paper test? What is MCT? MTC in the mathematics. Okay. Kale kuloota nga bakwadde paper ya mathematics kitegeeza ki? Nga bagikwadde buwe tewagikoze tewalabye ku result si walabye nga bakwadde math test. Bw'olaba just nga bakwadde math test Mukama akugamba nti akaseera k'okugeresebwa katuuse oba ogenda kuyita mu bigezo era tukusaba tobigwa. Kati mathematics ekiikira kibalo ngera mumanyi nti eno math kuba kubala ne Katonda naye agina ekibalo kye. Mukama yeebazibwe nnyo. Mbabulire ku kibalo kya Katonda ayinza okugamba Saddaaka Isaac nga kikyabala kulaba kukkiriza kwo. Kati bw'oyita ekibalo ekyo nga gamba ngenda kukuwa abaana bangi. Mukama waffe obulungi yeebazibwe kubanga oyise ekibalo ekyo. Ibulayimu yayita ekibalo kya Katonda beyawaayo mutabani we Isaac Mukama nga amugezesa kyali kigezo yali maafi yennyini. Naye Mukama ki kye yamukolera? Yamugamba fuluma ebweru n'amulaga emmunyeenye n'amugamba emmunyeenye ezo ziraba n'amugamba abaana bagenda kubeera ng'emmunyeenye ezo ate bagenda kubeera nga tebabalika nga bw'olaba omusenyu gw'oku nnyanja. Kati gwe nawe oli muzzukulu wa Ibulayimu nange tetubalika mu nsi yonna n'abalokole bonna ababadde emirembe. So abo be baana batuufu Mukama yali asuubiza Ibulayimu. Ekiraba kye kibalo kya Katonda. Omukazi yalina akagoyo kati ne mumujjukira ku mulembe gwe Elijah ng'agenda kalya ng'ekigendererwa ky'okkalya amale afe n'omwana we. Elijah n'amugamba akampe nkalye nze nkusabira omukisa. Omukazi mu kukkiriza n'akamukwasa n'akalya futalo baali bagenda kalya kufa kuba ke kaali kasigaddewo enjala egudde. Naye omukazi oyo Bayibuli egamba we yakajja tewaddamu kukalira. Kyo kibayita ekibalo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Maafi wa Katonda tagatta ng'owaffe. Mukama Katonda akugesa n'akantu akatono naye ng'alina ekyamanyi kyagenda okukola naye aba ayagala kulaba ddala oli ku ye oba just weekwasa Mukama. So manya mukwano gwange waliwo okugesa okugenda kujja mu bulamu bwo. Ne katukusabira oyite ekibalo kya Katonda kubanga kirimu omukisa ogw'amaanyi. Buli kugesesebwa kwonna kujjirako promotion. Okujjako either promotion or demotion. Mukama yeebazibwe. Bw'oyita pepa yonna kitegeeza ogenda ku level eddako. Bw'oba oyisemu okomanya Piero ajja oba UNEB owa O level oba wa A level ajja. Mukama yeebazibwe nnyo. Ate wajja n'oyita ogenda promotion. Bw'obigwa ng'oddayo ng'osemba ng'oswala nga bakusekerera. So katukusabire oyite. Testing is coming. Praise God. Praise the Lord, Brother Stephen. Ndoota nga nzizeeyo ku ssomero kwe nasomera nga essomero nga balizimba ate buto. Please help me. God bless you. Nze Joyce. Joyce tukutumiddeko mu linnya lya Yesu. Joyce addayo ku ssomero lye yasomerako ng'ate alaba kati ate bali mu dizimba buto. Neyeewuunya. Nokyolina okutegeera nti okuloota ku ssomero lye waddayo liwali osomerako kiba kyoto kya kudda mabega. Sometimes
kati nga kino ogulaba ng'essomero bali mu dizimba buto mukwano gwange kiba kitambulako oluusi backsliding. Oyinza okulaba ng'onafuyeemu mu kusaba, mu kusoma ekigambo kya Katonda oba mu kuwulira enjiri, keberebe ebintu bisatu. Okay? So that's why otanga oddayo emabega. And most of the times okudda emabega kuno sometimes kukyekirira okuba ng'odda emabega mu byenfuna, ng'omulaba Sitaani ayagala kuba mikiza gyo, ayagala kugizikiriza. So kati sooka weekebere gwe nga gwoba gwe avaako obuzibu oba ddala waliwo obusibe. Okudda emabega kuno kuva ku busibe, oluusi kuva ku ffe nga ffe bye tuli mu kukola currently nga Mukama Katonda akulaga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So weekube mutoki mukwano gwaffe Joyce, olabe nga mu butuufu you have nothing to do with this, then osooka osinzimula essaala we buli kintu kyonna ekikuze mabega. Bw'oba ng'olaba waliwo obunafu bwonna, improvement yokka ejja kuba ng'emala, ojja kulaba nga kyoto kino tekiddamu kutawaanya. Kebirungi Savias agamba Mukama yeebazibwe brother. Tewali brother. Mukama yeebazibwe. Nze ennaku 3 nga ndoota ekintu kingoba emisinde mu nsozi. Katonda wange, ekintu kikugoba emisinde mu nsozi, tokyayebaka ne bwoba ogenze kuwummulamu ekiro ate kitebasula bakugoba. Okeera oweekeera. Mukama yeebazibwe. Oba mubakugoba bw'ogwa mu binnya bw'osituka bw'osituka bw'ofubutuka emisinde bweweetega. Mukama Katonda, Sitaani ajooga. Sitaani ajooga. Ennaku zino zonna, ennaku 3 sisitaafu aloota bamugoba eyo mu nsozi bamuli bubi. Mukwano gwange, this is a demonic attack. Manya nti waliwo attack mu nsi ey'omwoyo. Sometimes osobola okuba nga witchcraft yekupasuwinga mukwano gwange. Ekupasuwinga ekugoba ekukwate. Katusabe baleme kukwata mukwano gwange. Simanyi wagolokoka dda oba okyali mu siramu okyali mu tulo. Oloota bakugoba bwe bati nodda mu tulo, bajja kukukwata. Ate mu nsozi teri buyambi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Most of the times obusozi buno bukiikirira bizibu. Bukiikirira bizibu mukwano gwange kuba akasozi kakooyo kalinnya. Eyo mu nsozi bakugoba egyo mizimu mukwano gwange, egyo olina okukyukira. Era kati kyuka mu kifo ekyokugoba, kati nawe kyuka otandika okuba ng'osumulula omuliro. Osumulula omuliro. Olwa n'olutalo Mukama omugamba akubikkulire. Emyoyo gino givaawo myoyo gya kika gye gikugoba oba malogo. Mukama ajja kwongera okuba nga akubikkulira, but probably kiyinza okuba nga kiyata kiti ku ddogo. Teri ddogo eriise. Nabagamba bw'omuli ebintu nga bino temutya. Buno obulokole bwe mulaba, si nsonga oli pasita, si nsonga oli ani, kino ekirooto osobola okkiroota. Osobola okubeera ng'oli pasita n'otanga bakugoba mu nsozi. Gera sisita waffe ono. Kitegeeza nti toli mulokole, kitegeeza oli mulokole naye waliwo atakayo omwoyo. Waliwo ebifo bye tugendamu oluusi okubuulira enjiri nga biri so dangerous. Wali emyoyo egifugirayo, wali emisambwa, wali ebiki. Kati Mukama asobola okuwa ekirooto kino ng'oliyo bakugoba. Mukama yeebazibwe. Tekitegeeza nti mukwano wange toli mulokole. So temulaba nga ataka nga zino ne mutya. Sitaani atambula ng'empologoma anoonya gw'analya, but Bayibuli etugamba etya? We have to resist the devil and the devil shall flee from you. The power is in your resistance. Tekitegeeza nti gwe atalina lutalo olaba nti gw'oli mutuukirivu nnyo. No, when we wear the full armor of the Lord, tujambala kuyimirira ku lutalo. Eri mu Efeso 6 twambala ebyokulwanyisa kuyimirira ku lutalo. Buli mulokole ino okuba ng'oli ku lutalo olwana. Terigamba nti no bano abaloota bino nti bo be batali batuukirivu. Tolina kyoloota mukwano gwange oli mutuukirivu nnyo. Nedda mukwano gwange. So temutya kintu kyonna, just timira ku lutalo. Ali mu ggwe amaanyi okusinga yafugira mu nsi ogenda kuwangula. Irene Nakaki agamba I dreamt when I was fetching water, liter 5. Then I find a lady told me we have to wake up at 4 p.m. Then I saw my friend calling me going upstairs, but she was in room 7. You told us to explain dreaming number 7. Okay, nabasuubiza okuba bana ngenda kujja maaso awo n'ennaku ezo zonna, si number 7 yokka. Ngenda kubanyonnyola ennaku zonna 21, 40, number 7, number 3, naku kyendala awo. Mukama yeebazibwe. Ennaku zonna nja kujja nzi explaining mu linnya erya Yesu. Nawo kyolina okutegeera okuloota ng'ogenda kukima amazzi lita 5. Nabagamba okukima amazzi kuba kunoonya mafuta, anointing. Lita 5 ye vessel yo mw'ogenda okukimira amafuta. Yesu omwenge waba aguteeka maliba mapya. Mukama yeebazibwe. Yagamba tasobola kuteeka mwenge musu maliba makadde. Ki yali ategeeza anointing. Lita 5 ye vessel niwadde ogenda okukima, and ye gwe vessel Yesu kwateeka amafuta.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati wagambye nti mukwano gwe yagambye mulina okuzuukuka ssaawa 10, wagambye PM, I don't know if it's PM or AM. Ne Mukama Katonda bakugamba okuba nga omukwano gwange obudde obwo obe ng'osaba Mukama Katonda agenda kukuteekako ekisa kye, agenda kuteekako amafuta. And number 7, upstairs in room 7, okugenda waggulu kuba kusitulibwa mukwano gwange, ebinyonyi biwulira biyimba bitendereza Mukama. Okulinnya amadala kuba kusitulibwa, Mukama bagenda kusitula. Number 7 ejja kuba ng'osaba ennaku 7. Kale ng'osaba, si ze ssaawa zokka zolina okusaba, you have to pray regularly. But in that hour specifically, if you get a chance, zisa 10 za misana, beera ng'osaba, beera maaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale Mukama akuwa omukisa for 7 days etandikirawo. Stephen Serwadda. Stephen ne Museka agamba ati Praise Musalongo. Naloota I was fasting nga wali osiiba nga nyambadde engatto, obugatto bubi nnyo naye nembweyambula, naye nga ndi ewa ssenga wa mukyala wange sayidi eyo. What does it mean? Ng'oyambadde obugatto obukadde. Kakati mukwano gwange obugatto bukiikirira magenda. Kirungi wa bweyambudde. Na obugatto buno obukadde nnyo, obubi ennyo, wabadde bubi nga bukadde, wabadde bubi nga just tebulabika bulungi. Webanga babadde bugatto nga tebulabika bulungi just nga naye nga si nkadde nkadde, naye nga tewazaagadde bwagazi nga bugatto si bulungi mu colours gaba magenda kubanga si malungi. But the same time bwebanga bukadde ng'olwobadde nga bukadde nnyo, manya nti waliwo embeera eyagala okubanga eddamu okubanga egulukuka. Obugatto obukadde mubutegeera, obugatto obukadde emyoyo gyagala gulukuka nga giva ku sayidi eyo ewa mukyala wo, ate giva ewa ssenga giba myoyo gya kika. Sometimes obeerawo endagaano eziba zaakolebwa nga zijja zigoberera endagaano ezo. Kakati mukwano gwange tewandyetaaze kulaba ng'obugatto bukulemeddemu, webale kubweyambula. Kati bweyambulire ddala mukwano gwange, wonge mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, weyambulire ddala, musabe mulanoota lugenda kuwangula mukwano gwange. Beera ng'osabira amagenda go, amagenda go n'agatali ga bwa Katonda ogeyambule. Jesus is Lord. Okay. Jesus is Lord agamba ki? Praise God Brother Stephen. Nze buli lwe ndoota mbeera ku nnyanja, oluusi mu migga oba mu bibuga. Ne sometimes I dreamed when I am in a room, a lot of beds in my dream. Sibitegeera wembeera, what does it mean? Oba otegeeza a lot of bad dreams oba a lot of bed mu room. Okay. Okulota nga oli ku nnyanja, mukwano gwange, ennyanja ekiikirira bizibu byereere. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Okulota nga oli mu migga, omugga kisinziira naye nagwo gwa kusomoka busomosi ebiseera ebisinga, nagwo era most of the times bizibu. So mukwano gwange oba olaba nga embeera gy'olimu bweti bwefaanana, mukwano gwange bino bikoolinga for serious fasting, okubanga ogenda maaso ga Katonda biyingiremu. Nabagambye owulira ebirooto bye nga bifaanana bwe biti bisanyusa, tekitegeeza nti gwali obubi ennyo. Ffenna tujja eri Yesu nga twetaaga buyambi. Eri Sitaani aba atugoba atupasowinga, naye ffenna tuddukira eri ani? Yesu. Okubeera tekuli mu solution yo gw'oyinza obeera okulaba nga toyina ky'ogenda kukola, toyina ky'ojja kukola, togenda kukola ki? Yesu yekka alina solution. Bayibuli egamba cast all your burdens to the Lord because he cares for you. Emigugu gyaffe tugiwaani, tugikwase Yesu, gw'otambule ng'ocyakala, ng'akutte emigugu gy'amenyeka nagyo, gwe ng'okola ki? Gwe ng'ocyakala. No matter the problems, no matter the dreams, no matter the what, you should have to do something. Ng'olina ky'okola kitajja, Mukama n'akuwa warning, gwa maaso ga Katonda weenenye. But ebisigadde bikwase Yesu, oyingire mu kusaba, lwana olutalo mukwano gwange, ate owummulire mu ye, ate omwesige, surely ajja kudelivalinga mu linnya lya Yesu.
So mukwano gwange teweeraliikira, gwe nyweza Yesu no matter ebikupaso nga nyweza Yesu. Osabe Katonda ajja kukusomosa, ajja kuggyayo yonna emirimu eyo gye yateekebwa. I do it when I was serving very many people roasted maize, sugar cane and watermelon. What does it mean? Mukama yeebazibwe nnyo. Ono yaloose ng'agabula bamisani Mirembe Fiona. Okay, yaloose ng'agabula abantu bangi nga bagabula kasooli omwokye, ebikajjo ne watermelon. Mukama yeebazibwe nnyo. Kino ekirooto kasooli omwokye mukwano gwe gwa kusiiba, ogabula kasooli omwokye, ogabula abantu kasooli omwokye gwa kusiiba mukwano gwe, kasooli omwokye gwa kusiiba. Kasooli atambulirako omukisa, watermelon atambulirako omukisa, ebikajjo bitambulira ku kusiiba at the same time. So simanyi oba Katonda alina abantu bayagala osiibira. Kyekka Mukama Katonda alina abantu bayagala oteeke mu maaso ge. Ojja kuba ng'olaba abantu abajja mu bulamu bwo nga beetaaga okuba nga basabirwa, oba olina okuyimirira nabo kubanga osiiba, ateeka mu maaso ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So kuno okusaba na kusiiba mukwano gwange, but maybe for someone else kiyinza okuba nga si kikyo. Omuntu kwajja kwongera okuba nga akubikkulira, nga kyonna otegeera kuno okusaba na kusiiba mukwano gwange. God is going to bless you, Sister Fiona. Mirembe Brenda. Kwa yatoli wadde bamuyita Mirembe Fiona, ono Mirembe Brenda bannange. Agambye praise God, Brother Stephen Naloose, nga ndi mu kyalo gye banzaala. Maama nga tuli ku byalumbe, ku lumbe, nendaba nga bagabula emmere, nengenda ku layini y'emmere nga kuliko baana bokka nembayisa, ne bampa omuceere nga tekuli nnyama, nabadde n'omwana wa mukulu wange. God bless you Saalongo, Kaali Naalongo. Mukama yeebazibwe nnyo. Anyway, kino ekyoto, zino ndagaano mukwano gwange, zino ndagaano zezikutte emikisa gyammwe, n'olumbe lwe wabaddeko egyo myoyo gya kika mukwano gwange. So weyongera okuba nga weekutula ku ndagaano zino kubanga mugenda kuliira wamu, kitegeeza nti mukwano gwe mukyali bumu nazo, zikyakunywezezza. So kyandowooza nti kyandibadde kirungi okuba nga olwana kubanga weekutula ku ndagaano zino ezikyezondowooza n'omusaayi ezijja nga zikiriiminga okusinziira ku ndagaano ze twakola emabega eyo oba jjajjaffe ze baakola. So era ng'ozirina osinga ozza kutulako ozeegaana, nze siri mwana wammwe, nze nalokoka nabeeyawulako kwesa omusaayi gwa Yesu kubanga weekutula ku ndagaano zino. Mukama akuggyeyo, olime okutuula mu nkiiko mu lumbe. First of all, ffe abalokole tetwabya na nnyimbe. Mukama yeebazibwe. Ewakyali abalokole abekkiriranya, n'agenda ku lumbe ne bamuuma omutwe ne bamusiba embugo mu kiwato, ne bamuliisa emmere etalimu munnyo, ne bamuyingiza munda ne bamukolako emikolo bw'afulumya olumbe. Byonna mikolo gya sitaani. Mukama yeebazibwe. Gyonna mikolo gya sitaani, so omulokole wandibadde togyetabaamu. Ne bakumuwa omutwe ddala, omuntu yafa dda, kati ndi muli mukka mufulumya lumbe. Katonda wange, abikwano ffe abalokole omuntu bw'afa tumuziika ne tulaga omusika, that's all. Tetulina kuddamu ate kukola ndagaano buto bafu. Mukama yeebazibwe nnyo. Olw'ensonga emikolo gya sitaani egikolebwa ku lunaku olwo giba gikuzzaayo mu ndagaano, tebagikuzzaayo mu busibe. Ojja kumala ova olota omufu, mufu akulemereko, obuze lwaki omufu anemedde, kumwe museemu kumugolokosa endagaano. That's why tugenda mu mikolo gino gya sitaani. Tegyandibadde mibi naye olw'obulombolombo bwe bakola okukomyawo endagaano ezo bwe buzibu. Nze naloose muwala wange ng'ayambadde ekiteeteeyi kya yero, naye wabaddewo omukazi ayagala mukwagula ne musika. Okay, n'amusika olugoye, mukazi yamusise n'amusika olugoye ne luyulika okuva mu kiwato mpaka wansi. Katonda wange, kati ali bwereere. Betwogerera bamusisa olugoye mpaka wansi, ali bwereere. Kati yongere tulabe ekyabaddewo. Ekyoto kibanga firimu anti. Kati ne
ne nkwata oyo omukazi ne musindika eri firimu gy'olira ne mugamba nti nviira ku mwana, ekikazi ne nkimansula eri. Ne nva mu kirooto, kitegeeza ki brother Steven Nyamba. Tudde waggulu waliwo yabadde yambadde ekiteeteeyi kya yero kala, nagyogerako bannange, nakola vidiyo ekukwatagana ku colors, ate anagiraba genda okibire mu YouTube channel yo kulota colors, kitegeeza ki brother Steven, wabula kala eno yokka gyesayogerako eya yero. Kale eno eya yero etambulako ebintu bibiri, kufa na busibe. Mukama yebazibwe, kufa na busibe. Kataba muwala wo kala gy'ayambadde eya yero, ekikazi kino ky'oba olaba kijja ku bulamu bwe, kyagala okumukwakula, kyagala okumunkwagula, kimusika engoye ne kiziyuza paka wansi ne kimuswaza. Mukama yebazibwe. Ekikazi kino ky'olina okudiringa nakyo mukwano gwange. Eno si mukazi, kino kizimu, ky'olina okutegeera, ekyagala okuba nga kipasuwenga omwana wo. Naye twebaza Katonda akikubikulidde. Ky'oba bannange obulokole buno tubwagala nnyo. Oyinza oba tonnafunamu nnyumba, oyinza oba tonnafumbirwa, naye kati bino wandibitegedde otya? Tebandikwakudde omwana wo ne bamutwala. So tukyebaliza Katonda kubanga bingi bye tufuna mu bulokole buno abamikwano. Abantu b'ensi batamanyi, wansi bamukwakula bukwakuzi ne bamutwala nadda mu kuzunga, nadda eno mu masabo, nadda eno nadda eri, ssentebe bonna ne babulya embuzi ne bazirya, ne balya buli kantu konna n'ayavuwala. Lwaki? Anoonya kubeerwa. Feno mu Yesu obikulirwa n'osumulula omuliro n'owangula, tozunga eno n'eri. So twebaza Katonda olw'ekyo. So mukwano wemanya nti waliwo ebintu gipasuwinga omwana wo ali ku busibe, olina okuba nga ositula amaaso ga Katonda, omwambula ogwambala ogwo oguleetera omuzimu guno okuba nga gumukiraiminga, kuba nga gumulinako access, ogwambala ogw'obusibe. Bw'onatandika okumusabira, wandibadde ngira mukusaba n'okusiiba, Mukama ajja kwongera okuba nga amukubikkulira exactly busibe ki, kyambalo ki kino kyavaawa, ekimwambaza obusibe ki bw'alina. Mukama ajja kwongera okuba nga akubikkulira. Era omusaba Mukama nyongere okumubikkulira ku busibe buno. Olwane olutalo, buyinza n'amaanyi byonna Mukama abitadde mu maaso g'ekkanisa. Erwane olutalo, ewangule. Naffe twafuka nga Yesu, twafuka kitundu ku mubiri gwe, tuli baana ba Katonda. Abamukkiriza bamusembeza abo obuyinza okukola kyofuka abaana ba Katonda. The two children of God abo bawangula olutalo. Bayibuli egamba ekyazaalibwa Katonda kiwangula ki? Ensi. So tulina okuba nga tuwangula bimikwano. Shira Nabunya. Praise God, brother Steven. I dreamed of 3 balls. One was pink color, another one was purple color, and the last one was colorful. And I was given the colorful one, and I was so happy. What does it mean, please? Staffe yalose ekirooto ng'alina, yalose emipiira 3, ogumu gwa pink, ogumu gwa purple, ogumu gwa kala nnyingi. Ne bamukwasa ogw'ekkala ennyingi. Kitegeeza ki? Zonna kala nnungi, naye ne bamukwasa oguli mu kala ennyingi. Colors ennyingi mukwano wange kitegeeza favor. Kitegeeza favor. Nga bw'olaba Yusufu yalina ekkooti, baali bamutungira ekkooti eya kala ennyingi, that coat of many colors. Taata we gye yali yamukola ki? Yamutungira. Gye baamuleetera nga bamugamba nti Yusufu bamusse, kumbe bamutunze. Mukama yebazibwe nnyo. So this many colors representing favor. So Mukama kandagala oteekako favor. Katonda afa mikwano agaba favor. Abamu mwalookinga, mulowooza bikolimu bika bibapasuwinga, naye taba mikwano. Katonda asumulula, ariko Katonda asobola okuteekako ekisa, asobola okuteekako favor. Asobola okuteekako amafuta ga favor nga buli w'olinnya wonna oli favored. Wali abantu batyo ku nsi mubamanyi naawe ng'omuntu ali awo naye ng'ayagalwa. Abamu nasi balokole naye ng'omuntu aliko favor, aliko amafuta ge aga favor ssebo. Abala bonna gye bayita okutawaana ye favor yekola ki? Yamuyisaawo. Mukama yebazibwe nnyo. So Mukama agenda okuteekako ekisa kye. Ne ba favor mukwano gwange. Kera Goreshi agamba praise God awasalongo to be. I dreamt when I was admitted for A level, but the combination they were giving me nga si gye njagala. But mu buliwo I didn't go for A level. I went for nursing after O level. But I'm asking God for the new job
in a big hospital. Ate in a dream I saw a certain boy who was trying to rape me. Katonda wange. Ate there were boys laughing at me and they were saying ono nnyo kaama naye bamumaze. Thank you, stay blessed. Kama ibazibwe nnyo mukwano gwaffe ono ekirooto ekyaloose mukiwulidde bulungi nnyo. Yaloose nga azzeeyo okusoma A-level oba senior 5 senior 6 naye ng'agamba yakoma mu senior 4 n'agenda ku koosi ya nursing. Kati agambye akkiriza Katonda okuba nga amutwala mu ddwaliro eddene gy'abakolera omulimu gwe, naye yaloose ekirooto nga waliwo akavubuka akagala omuleepinga. Kati bali nga bali bamusekerera nti ako nako kanyu kama bakamaze. Mukama bibazibe. Kitegeeza ki? Kyendowooza nti Mukama Katonda akugamba beera careful mu kulira y'okunoonya emirimu, mu process y'okunoonya emirimu wandibanga waliwo abagala taking advantage. Nga manyi waliwo babosi abamu nga okubaako kyakukolera olina okubaako nawe ekyokola ki kyofiirwa, ofiirwa magenda go gonna n'akuwa akalimu. Mukama yebazibe. So Mukama Katonda agamba beera careful akuoninga in advance. Otuukanga mu ofiisi yonna ne bakugamba ebintu ng'ebyo manya nti mukwano gwange Mukama yakuoninga bukyali. So kyolina okukola sometimes obeera opportunities ennungi naye nga abantu ng'abo sitaani abalimu yaziiza abantu okuba nga bazifuna nga baziwa abantu basooka okuba nga bakozesa myoyo gye bagibafukiramu gyegibayitira okutenga advantage kubanga omukisa obulaba nga mulungi toyagala gufiirwa. Kati oluusi abasinga bekkiriranya agenda otegeera nti yafiirwa buli kimu kyonna nga takyalina kyazza. Kakyenja okugamba mukwano gwange saba Katonda kuteekeko entiisa ye. Promotion yo gyetaaga. Saba Katonda kuteekeko entiisa. Waliwo abantu nga baliko entiisa nga tolina nawe omutandikira. Saba Mukama Katonda mugabe Mukama nteekako entiisa yo, teekako ekitiibwa kyo, akuteekeko entiisa yo omutalina wakutandikira, obeereko entiisa ya Katonda takuteekeko ne favor. Mukama yebazibe. Twaba yandiyagadde okugamba ekigambo okutandika naye ng'oliko entiisa ya Mukama. So bannakyo ze bawala ba Katonda mugabe Mukama bateekeko entiisa yammwe muleme okubeera nga muli bantu abaakirwayakirwako nga buli omu akwakirayakirako n'olowooza nti oliko favor anti buli muntu ajja wuwo, kumbe omwoyo gwakwakirwako tambula n'omuzimu gwa Jezeberi buli mu ggwe naddala mu abambala obubi. Oza ndiko favor buli omu anjagala kumbe wa favor gy'oliko ekifutafuta ky'oliko kya Jezeberi kya mizimu. Si kye favor ya Katonda. Okwakirwako si favor mikwano, si favor. So yongera okuba ng'osaba njukira mu Katonda nekyala walabye ng'ogenda mu O-level mu A-level bali kyogeddeko nga wako combination gy'otayagala. Kyekino era kyekimu mukwano gwange ogenda kuba ng'ositulibwa naye nga waliwo ebitali birungi oleba kugwa ebitali birungi by'otayagala yagala kira ne bakuwa birala. So beera ng'osaba Katonda, beera ng'osaba Mukama Katonda biyingiremu intervening asolovinga ebizibu bino byonna, asolovinga enkozi omulabi sitaani zonna za programming mu promotion yo. Mukama Katonda agenda kwestablish nga agenda kukusimba. Anomisanis abakolinnya ndowooza agamba praise God bannachosen. Yes, mwena babuuzizaako ndowooza. I dreamed counting people door to door who use water in my village town and all people were surprised to see me doing that and they asked why. And I replied that I am just helping someone. Then the group that was working, they asked me, how many are they? I replied 21. What does it mean? Achendowooza nti zino ziba nakuza kusaba nakusiiba 21 dreams are yotebisinga bibeera kind of complicated. Naku abiri mulungu za kunoonya mafuta, amazzi gatera kukiikira amafuta mukwano gwange. Oba ng'obadde olina ky'oli mu kusabira manya nti ogenda kuba ng'osaba ennaku abiri mu lumu. Kubanga tewali then Mukama Katonda yamanyi lwaki akuyise, genda representing maaso ga Katonda
ajja kubuulira exactly. Mukama yeebazibwe nnyo, but you're going to fast for 21 days. Kale Mukama akuwe omukisa. Praise God, Brother Stephen. I had a dream when my father was telling me to clean the toilet. But the toilet was very dirty, so I just poured water, and on the same day, my sister also had the same dream. Toyi nga nkyafu, kuba kwegayirira mukwano gwange, kuba kwegayirira kwegayirira maaso ga Katonda. Toyi zigenda mu bikyafu, kwenenya. Toyi ng'olaba ozikuuta, ozitukuza, oziwa mu mazzi zitakuyonja, mukwano kuba kwenenya. Kyekimu n'okwetangula kugenda mu toyi. So kyoto kya kwenenya, kwegayirira Katonda. Toyi bweba ya kkanisa eba kkanisa, bweba yeewammwe kuba ennyumba yeewammwe, bweba yeewaka kuba maka go. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Togitegeera oyingidde mu buyingizi, biseera ebisinga obeera ggwe. Mukama yeebazibwe nnyo. So sisita we agambye naye yalose ekirooto kye kimu, naye nga bakugamba okuuta ettooyi oba nga bagamba ye. Waba naye babadde bamugamba ngenda muyimire mwegayirire, babadde bagamba ggwe era mukwano gwe weegayirire, yimira weegayirire mu Mukama gw'alonze. So ekyo mukwano gwange yimira weegayirire ku lwa family yo. Number 2, gambye I dreamt going to my old church where my mother used to pray from. Everyone in that church was dressed in yellow clothes, akumkandalining. But we reached later, the church, almost the service was ending, and we also had envelope. What does it mean, please? God bless you. I also dreamt when my grandma is dead, but she is sick in real life. Yalose nga jjajja we omukadde afudde, kyokka nga mulwadde ebyaddala. Okay. Omuntu aba mulwadde n'otanga afudde, so okwera ebintu bibiri. Osobola okuba nga kennyini omuntu omulowoozaako nti agenda kufa, n'okiroota nga afudde nga kiva mu ndowoozayo. Kyo kiri awo, kikiri so common. Oba ng'otidde ng'omanyisa alina ayinza okufa, n'ojja okiroota nga afudde. Oluusi obadde misana olowooza binaaba bitya nga afudde, tugenda kuggyawa ssente, tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti. Ddala bano abakadde mubalowoozaako nnyo nga bafudde, bajjajja. Naye bwe kiba nga si bwe kityo bwe kiri, gubeera mwoyo gwa kufa mukwano gwe, gwagala kumuzikiriza, wagala kumutta. Kati tewandyetaaze gulaba guno, wandibadde guno owunyumira buyimirizi gulwanyisa. Mukama yeebazibwe. Kati ekyoto nga kino weetha kivudde mu ndowooza, weetha ataaka, si ekirooto ky'oyinza okugamba oba kyandowooza. Weetha kyandowooza weetha kyaki, oba olina okuyimirira olwana olutalo mukwano gwange. Magombe gaagala kumutwala. So siisimula essaala mukwano gwange, ebisinzo by'Amagombe n'okufa gwa birina. Akadde ke bwe kaba katuuse, kaba n'amutwala, naye kaba tekannaba ggwe lwana kulwanya lutalo. Sobola n'okugenda n'omubuulira ku njiri bannange. Temuleka abantu bamwe kufa ne bagenda mu geyeena. Kubanga okimanyi nti wafa nga talokosa asibira mu geyeena. So genda n'omubuulira ku njiri n'omugamba munnaye jjajja ogenda eri Katonda ssaawa yonna, si kati naye onaatera. Naffe tujja. Tomugamba bw'otyo kyokka babi, naye nga mubuulira enjiri. Mubuulira enjiri alokoke. Sooka kusaba, oba ogenda obuulira enjiri yenna omuntu osooka kusaba, osooka kwesabira. Otuukayo n'akugoba bugobi, oyagala kumugya ku Yezu we gw'amanyi, mutwaze mu geyeena n'akugoba. So saba Katonda n'akuwa ebigambo ebirungi, n'akwata ne ku mutima gwe. Nakyo okugenda mu kyaki, ogambye olwasi ogenda mu kyaki nga kyaki y'amamugi yalinga agenda naye nga bona bambadde engoye za yero. Engoye za yero zikiikirira busibe. Ekyambalo ekya yero kikiikirira busibe. Mujjukira ekyatuuse ku mwana wa sisita waffe, emizimu gwe gyadde gyagala okutaagula ne gimuyuza n'engoye okuva mu kiwato mpaka wansi, ne mugimuleka ng'ali bwereere. Yabadde ayambadde ekiteeteeyi kya yero, yero kala, ng'olwo abasibe baffe bambala yero mu Uganda. Etambulirako busibe, etambulirako omwoyo gw'okufa. Mukama yeebazibwe nnyo. So kati bano olaba ekkanisa nga bambadde yero, manya nti mukwano gwange buno busibe bwe nnyininyini. Beetaaga kusabira, ekkanisa eno yeetaaga kusabira, kwegayirira amaaso ga Katonda nayo. Praise God, Brother Stephen. Nze Darren naloose nga ntunuula kasooli, famire yonna neekola etya.
ekisaanyi ne kinnyingira mu lugoye kitegeeza ki? Ne munuula kasooli ne famire yonna ekisaanyi ne kikuyingira mu lugoye. Ekisaanyi kitange olabika oli mutya ku chosen. Ekisaanyi kikiikira ddogo. Ekisaanyi tekikiikira Mukama, tekikiikira Mukama, kikiikira ddogo. Kati kasooli akiikira mukisa. Oli mu sizoni yakungula kasooli ate gwe ebisaanyi bikuyingira mu ngoye. Mukama yeebazibwe, manya nti waliwo emyoyo mibi egisindikiddwa eri obulamu bwo kubanga gikuwa omukisa gwo. Kati ogenda kudda okutuula olabe nga ebisaanyi bikuyingira mu ngoye, ogenda kuyimirira olwana olutalo. Teiddogo erisa ekubala 23:23 Numbers 23:23. So mukwano gwange amaino biyinza biri mu maaso go okubanga weekunkumulamu ekisaanyi kino mu ngoye zo, kyagala okukulemesa okubanga onuula kasooli wo. Kitegedde? So olwana olutalo ogenda kuwangula mukwano gwange. Ogambye ekirala ndoota ng'omwana wa neighbor yeebase mu buliri bwange. N'asesema nnyo ne mulongoosa andi ne mutabani wa boosi wange. Kitegeeza ki? Mutabani wa boosi wo agambye ebiseera ebisinga bakama baffe Mukama bakozesa nnyo mukiikira. Mutabani wa boosi ayinza okukiikira Yesu. Nawe ono omwana okusesema, omwana wa neighbor wo oyo yetaakusabira, ayinza oba ayina emutawaanya. So musabire mutege maaso ga Katonda. Okusesema yetaaga kusumululwa, oba olina sonyiwa olina contact ne neighbor oyinza okulaba nga yeetaaga mu butuufu omwana ono okuba nga asabirwa. Mutege maaso ga Katonda wandiba nga waliwo embeera eyagala okuba nga tawaanya obulamu bwe. Mukama yeebazibwe. Sometimes Mukama atuwayo abantu ab'okusabira. Sometimes naye baba balokole. Bagamba sabira gundi. So naye muteeke maaso ga Katonda naye weekunkumulemu ekisaanyi kino muganda wange. Otherwise kasooli bajja kumutwala. Mutesi Aneti agambye, Praise God Brother Stephen, I dreamt when there are many ants in my business room and when I'm collecting them. I'm Aneti, daughter of God. What does it mean? Aneti, muwala wa Yesu. Yaloota anti z'enswa ndowooza si nkuyege. Enkuyege baziyita batya? Termites. Okay. Termites enkuyege, anti z'enswa. Anti yaloota anti ng'ali mu luumu ye ng'ali mu kuŋŋaanya. Kitegeeza ki okuloota anti? Loota enswa kikiikira mukisa mukwano nga nsiba nkyogera wano bannange. Enswa zikiikira mukisa bw'oziba mu luumu yo manya. Bw'oziba mu bizinesi yo ng'ozikuŋŋaanya manya mukwano gwange gwe omukisa Mukama gw'aleeta mu bulamu bwo okuyita mu bizinesi waliwo omukisa Mukama gw'agenda okuleeta. So kati ogenda kukola otya? Ogenda kuba ng'osaba Katonda Mukama omukisa gwe tekuyitako. Nsobola n'omulimu gwe Mukama Katonda n'aleetawo sizoni awo. So neebeera nnungi nnyo. So sizoni tekuyitako mukwano gwange. Saba Katonda Mukama Katonda kinyweze kino. Omukisa guno tegumumpitako. Gyonna egyo oggula omukisa gyonna gikubire wala. Tokkiriza dde kati akazimu akasala ku nnyumba yo waggulu mu bino ebiseera. Katasi Rita agamba atya, naloose nga ntambula olugendo olunene. Lwabadde luwanvuko. Tusanga ennyanja naye nga okusomoka balina okuweeka ne bawuga. Naye nze natidde. Oluvannyuma ne ndaba akakubo gye kasembedde akafunze. Nze ne nsanga ekinnya nga nnaatera okutuuka. Bwe nabadde ngwamu ne nzuukuka ntidde nnyo. Toyinza butatya. Mukama yeebazibwe. Watidde kusala mu nnyanja kakati ogwa mu kinnya. Ozuukusa otidde, toyinza butatya. Toba watidde ennyanja. Mukama yeebazibwe nnyo. Bannange otidde okuwuga, bakuweeke bakuwugise bakutwala eri kati ate ogwa mu binnya. Mukama yeebazibwe. Ekyoto kino kitegeeza ki? Nawo kitaafa akabi n'okukaaba. Nabagambye Mukama bw'akulaga ekintu kyonna tolina kutya. Ebintu byonna ebigenda okuzikiriza tojja kubiraba. So kati bino Mukama bikulaga olw'ensonga amaanyi n'obuyinza babitaddewo. Nawe ekyoto kino Mukama kyagezaako okulaga nti olina w'olina okuyita naye otyayo. Tewali amanyiwa naye gw'olabika omanyiwo. Oyagala kubanga toyagala kuyitawo.
naye ng'omanyidde ddala w'olina okuyita. Oluusi olina ky'olina okukola naye nga tokikoze, oyagala kuyita shortcut, kuyita bbalibbali eri Mukama w'ensi alina ky'agamba okukola naye nga tokikola, nga bw'oyagala kwesalira amagezi gago. Kati wandibadde walabika ng'ewalungi wewandiise ogenza otuuka eri nga embeera ekufundiridde, ekkubo lifunze. Akakubo kafunze nnyo kati kalimu ekinnya wakati wadde olina kuyita eri ku nnyanja. Kaakati ogudde mu kinnya, Mukama akuyambe oze okuseeta onnaba kugwayo bulungi. Otegedde. So tuba tulina ky'omanyi buuza Mukama akwe direction, kubanga ekituufu weetaaga okulungamizibwa, teweetaaga kwekulembera, otherwise ogenda gwa mu kinnya kino. Mukama Katonda akukulembere, ebizibu by'olina okubiyitamu bifeesinge obiyitemu. Oba oyita mu nnyanja, Mukama tagenda kukuleka, yatusuubiza nti ne bw'oliyita mu migga, ne bw'oliyita wa, talikuleka, alibeera wamu naawe. Amayengo tegali kujjawo mukwano gwange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yatusuubiza eno ennyanja mukwano gy'olina okuyitamu, Mukama agenda kukuweka, agenda kukuyisaawo. Tusuubiza ntugamba ne bw'oliyita mu nnyanja amayengo tegali kola ki? Tegali kuswipinga, tegali kujjawo, ejjango teri kujjawo. Bonna bonna agenda kubeera wamu naawe mu migga, mu bibira, mu nsozi, oli wadde bagobera mu nsozi, byonna Mukama agenda kubeera wamu naawe, tagenda kukuleka. Naye bw'oleka Katonda agenda okuyisa, okwata shortcut, ogenda kugwa mu buzibu. Kati mukwano gwange byonna omuyaga guyitemu ne Yesu ng'akuweese, togenda kusanga buzibu bwonna, ogenda kusomoka. Mukama Katonda agala kukusomosa, naye w'alina okukuyisa olina kuyitawo, you come back the other side nga you are giving testimony. Mukama yeebazibwe. All your tests are turned into testimonies. Kale mukwano kambeerekereze, nsigana ndi Brother Steven abyensobodde okuddamu ebyo olunaku olwaleero, tusinkane olunaku olw'enkya. Nabagambye vidiyo zigenda bazifuluma endala. Okulota X, engeri yonna gy'oba omulooseemu, bingi eziwerako ddala ndowooza nga 2 oba 15. Okulota X vidiyo ejja beefuluma maaso kaawo, ne vidiyo endala okulota ng'ovuga emmotoka, engeri yonna gy'oba ogirootamu, vidiyo naye egenda beefuluma maaso kaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale mukwano kambeerekereze, mbeere bulungi mweraba. Mukama Katonda abawe omukisa. Bw'oli mpya subscribinga, koona kade, likinga message eno, buli muntu yenna aba ne likinga message eno. Mukama abawe omukisa ogw'amaanyi, mbeere bulungi mweraba.